Bobi Wine amaze n'ayogera Nalumansi yani gwe yayimbako mu luyimba ate ye bya Vanessa anti tebinaggwa abantu bavuddeyo abasinga ate basobole okuba nga bamuyambako. Faridah Nakazibwe abasekeredde ichuli byonna mbina masawo ngenda bambi kutusaako naye nga sinnakwongerayo badde nkusaba video no jimpere like ate sobole okuba nga yeeyongera era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatena kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell aye tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna Hajati Karodo onaakulombera edduwa byonna byonna ebyekutte ate ne bitambula bulungi era nga gwe naagala okulangira business yo oba akalango konna beera ng'otukonako ku namba esimu wansi awo tugenda bbanga tukuyamba. Nanti abantu bangi bavuddeyo nga bagamba mbonera Brunoke agula gwa kuzaala naleetera Faridah Nakazibwe abaana era batandise okubanga bamukolamu obuntu naye abagambye nti ebyo ye tebimulya newe munayogera ki oli asigala mukwano gwe era nga bagambye omugambo gwe mwogera anti agulengera era byonna abiraba so kate temulina kipya kye mugenda kumugamba naye nga ate eyo nkugyeyo anti abantu abasinga bagamba mbonera Nalumansi ate yandibanga ye Anita Mongo oba Pastani Maziga banange bantu bangi ate bakoze ki bebayogedde naye ate ngenda bakutuusaako wano ka video ate nawe obeere nga weewulirako gwe naali eyo ojja kuba otubuulira Nalumansi yani ate Bobi Wine gwe yayimbako mu luyimba omugambo ngulengera mungi era abantu bangi buli omu abadde ayogera bibye naye tewali n'omu yategedde ani yani naye kankutuuseeko ate n'emboozi ate nkomero nasinzidde ku Mr. Maziga ne ngamba tutuuze nniya tugume mwami Museveni tagenda kutuwa kati ntebe bannange entebe ng'ewooma kubigamba abaganda be bapokedde Mr. Maziga nze beeka n'obwa beeka bwange entebe njibasuulira kiro n'entambula n'engenda essaawa ya leero Bobi Wine yafulumizza oluyimba oba yabadde ayimba nakwani musajja wattu mbu Nalumansi essaawa zino social media yonna Mr. Maziga ye Nalumansi nze nga mbeeraawo kati olaba entebe etatwala nsi nnamba omuntu bamubogera omugambo n'agaana ogita kati olwo era nze kanesibe siiti beloti n'enyweze lwakuba maama ntudde kameemu oba ngwesibe ate ye Vanessa baby mama wa Brunoke anti oluvannyuma lw'okuvaayo ng'akaaba abantu abasinga bavuddeyo ate ne basobola okuba nga bamukwatirako nga bamuyamba omanyi ye Brunoke anti akola gwa kuzaala abaana ng'akola ki ng'abeegaana era waliwo omuzira kisa okuva mu America yavuddeyo ate asobola okuba ng'amuyambako ku bintu ebimu ebyokukozesa wamu ne ku mwana bintu bingi era nga bantu bangi abali willing ate okuba nga bakola ki nga bamuyambako era nga gwe wenna ali eyo ate osobola okuba nga oyamba kankutuuseeko emboozi eno ate male nkomewo n'amalala. This really shows that good people are actually still there with genuine reasons. I really thank her so much. I'm overwhelmed and speechless. I have never got kindness in my life. Thank you so much. Yes. Ate agambye ajja kwongera okusapootinga ng'ayita mu mwami oyo Aduse naye agambye eno entandikwa yalabye story yo neemukwatako ng'omukyala so kati ate noono omwami n'agipushinga nnyo Aduse pushed the story so much yagipushinze nnyo kati ye mukama waffe Aduse era yatukulembedde okutuuka wano so nakyo kiba kirungi nnyo era byonna bambi bwe twabeeranga ewaffe tebaleetanga abagenyi twakayirizanga mu nnyumba ne kabeera ewala ewatatuukwa jjinja omanyi ewatatuukwa jjinja eyo musitowa ewala naye nga bambi njagala omanyi nti there are people who love you, there are people who saw your story and they touched them. There are people bewabikudde amaaso nabo okwogera ku situation zaabwe era bambi oyo mukwano gwabandyagadde omwebaza yapostinga information eyo she was a whistleblower bambi so kiwali oyitamu kyali kinene kisaawanga eyakuletedde story okutambula bwekyo okutuukira ddala eno katukubirize n'abalala abasobola nabo babeeko ekitono kye bakutte
mufunda bw'ensawo yaabwe oba mu busobozi bwabwe olabe nga Mukama akusobozesa okutambuza obulamu bw'enkolaakola. Katumukubire ekimiiti wano naye nga not all people will judge. Aha, omulabye omuto. Aha. My goodness. Fresh and clean. Sikadoka muyise mu mpalaata egonda. Challa jala. Wefeko ani alikufaako mama. Wefeko yichuli waabwe kinyiridi. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Nyamuswawo mujajja weetega nedda. Sajja tekunsanga ng'agenda kuttalawo yate n'anyiiga bunyiizi. Sinze bali bakuba. Jalla jalaalu. Nekaseerera baba mu kirevu kigonda. Tuli tutya? 10 out of 10. 10 out of 10. Kati ebyo ng'obimaze. Byonna nga biwedde. Byonna nga biwedde. Nosabuukulula. Banna nakakanda azipaakinga baba. Fifide Queen kulikayo dia. Kulikirayo ddala kabox nako nkaagala n'olukobo olusiba ndujjukira. Chirinesha nande ano. Zirima denzi koyi jende. Kati gweddeyo mpereza ebintu ebitaliiko unishozo otegere saagala. Kulina okubaako erinnya Ichuli. Owulira erinnya ani? Erinnya Ichuli. Erinnya personalized ewunya kanju. Nakakande, how are you doing? Njagala ewunya. Ombulamu ekyana kimpeaga. Kati kisaala tekijja vva mu kifuba kino. Naye saala tokirwamu nnyo ne banna abalala weebali. Tokirwamu. Jalla jala. Kuyina obbaako erinnya Ichuli. Eno perfume yo gyeri. Naye erinnya Ichuli personalized. Tompeereza bira Jenkins Mukasa. Gamba bakyali baabo simanyi abakago biki. Tompeereza bintu bitali mu box nga tebiri personalized. Don't.